Yana hivyo? Yes. That one. That one. Don't touch it. Valia. This one. Yes. Yellow. Yellow. Number one. Let me see this guy. Number one. They're coming. Come the camera, Bano.
Under 16, we are going to 300 meters sprint. Group A with 1310, 1,310 points. So Central Division takes it as the overall winner. Can I have the team leader for Central Division and the captain from the participants to receive their trophy? Okay. But you are crossing. Yes. My name is Washa James. I'm the head of Co-Curricular Global Junior School, and today I have been the host of Mukono Municipal Kids Athletics for 2023. And here in the same line I head the Central Division. So at Central Division right now I'm very happy
As you see me with a group around me, we have managed to defeat Goma heads flat, and we have come up with the trophy as the overall winner of this tournament. And after this, we are hoping that we shall also bring that one of national. So national people, Luweero people, all of districts, we are coming for you, and we have to bring it back home to Mukono municipality. Ni mu klasi ya kutaano nsomera ku Global Junior School. Ni musanyufu nnyo kubanga tuwangudde tugenda mu nationals. Nebaza Mukama nti anyambulize ne sista wange ne tiimu yaffe nti tuyiseemu. Nebaza Mukama n'abazadde baffe abatuyambye mu bino byonna bye tuyiseemu. Yes. Amanya gange nze Babiye Precious. Nsomera mu kyakutaano, nsomera ku Global Junior School. Era nebaza Katonda nti no tuyiseewo ku national level. Tubuuse tudduse misinde. Era nebaza Mukama ku ekyo. Another person. Teacher na muli. My name is Abdul Juma and I'm in primary 6 from Global Junior School. First of all, I would thank God for this wonderful opportunity that I've come through. It has not been an easy activity that we have been doing throughout. So I thank God that He has enabled me to reach this final and qualify for the next, this one national level, which is going to take place in Luweero. I thank God that my teachers are being able to tell me the tricks and the stuff that I've been doing, and I've been able to come as number 1 in under 16. So I'm grateful for that. Amanya gange wampita Eliba ngumyanzi ndi director wa Mukono Junior Primary School Engandu. Ya ssomero twagala nnyo ebyemizannyo era tuparticipatinga nnyo. Kyova tubuwagira nnyo. Naye tusangamu obuzibu oluusi nti district yaffe oba ne municipality tuba tugisaba at least bino ebintu ebisindika oba mu gavumenti tufune infrastructure nti abazadde basindika abaana ba training even during holidays oba naffe nga tuzzeemu tulina kulaba nga at least tulina infrastructure eziri standard. Sometimes amasomero amangi tegalina infrastructure naddala ebisaawo na bino hurdles zemulabye abaana high jump. So amasomero tulina ssente agateekamu ebintu byonna mu masomero. Ate municipality mwo ne space teriiwo. So tuba tusaba at least singa district oba municipality eteekawo ekisaawa kyayo ekinene ne tuba nga tugenda ne tutraininga n'abaana ne bamanya standard measures of these runs and field games. So kyetusaba nnyo tuteekemu amaanyi tulabe nga at least tufuna ebintu ebiri standard, measurements standard, ebisaawa biri standard, so that we can training abaana baffe ebintu ebiri standard. Bwe tugenda ku nationals oba even internationals nti abaana baffe bo at least bamanyidde ebintu ebiri standard, with standard measurements. So kyetusaba at least municipality pushing kino ekintu mu government tufune ettaka tuteekeko these infrastructures. Nze Miwanda Christopher nga nze director wa St. Mary's Bonyana Junior School erisangibwa Mukono. Ekyamazima kiri nti Uganda ya leero emirimu mizibu ddala naye abaana
oba abantu abasinga balya ku mulimu ku talanta zaabwe. Kati abaana bwe tutunuulira ebitone nga Ronaldo, bwe tutunuulira Kiputegeyi, bwe tutunuulira abangi balya ku bitone byabwe. So mu nkola bwetyo ne bano nabo batandikidde ddala okuvumbula ebitone byabwe n'okumanyira ddala kiki kye bagenda okubeera mu budde obutuufu. Ono tomanya ng'agenda kufuuka Kipulotiiki w'enkya oba Kiputegeyi w'enkya, naye kyonna kyekikireeta kwe kubeera nga wabaddewo enteekateeka ennungi, enteekateeka eyo ng'evudde mu bacoaches. Nze nja kusooka kwogera ku mutindo gw'abaddusi bano. Omutindo tegubadde nnyo nga bwe tubadde gwakendeeramu olw'ensonga nti bakooki be tulina bakyetaagira ddala bo bennyini okubeera nga batwalibwa bafune emisomo gino. Kati n'olwo bwe neegayirira olwalwo ensaba gavumenti ya Uganda okuba nga eteekawo emisomo gino at a free cost. Amannya n'eddoboozi Semuhara Gerard Cyrus. Semuhara Cyrus ge gange nga nkolanga municipal sports officer Mukono Municipal Council. Nsooka okwebaza ba head teachers bonna ne ba games teachers abataddemu amaanyi effort yonna okusobola okutuusa ttiimu yaffe wano ku municipal level nga tumaze okuteekateeka ttiimu yaffe egenda e Luweero for national primary school kids athletics championship and SNE. So tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nga Mukono Municipal Council, nga Mukono Municipality, ekyenjawulo kye tukoze nti abaana baffe babadde n'obudde obumala okutraininga era kye bakola bakyekakasa nga bwe mulabye n'abalala nga bwe balabye, era nga nzikiriza nti as we are going to Luweero tugenda kukomawo na buwanguzi bwereere kuba abaana bali trained ekimala.